Nkwebaza okubanga otambulira wamu naffe yonna gy'osinziira okubanga ogoberera omukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Of course ensonga ku nsonga tweyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Olunaku olwaleero kano ka vidiyo saagala nnyo kawanvuwe wabula gwe tanaba kubanga osubscribinga kikole akwata ku kigambo subscribe awo osubscribinge ku mukutu okwate ne ku kide ekyo osobole okubanga oteekamu all osobole okubanga ofuna ka message oba ka notification buli otuba tutaddeyo amawulire gonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Olunaku olwaleero nina akatambi ke nkuleetedde kano nsabye okawulirize bulungi nnyo mpaka gye kaggweerako era nga ngenda kubanga nkunnyonnyola omulamwa gwa vidiyo eno olunaku olwaleero naye sooka olabe akatambi kano n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo nkubuulire omulamwa gwa vidiyo eno naye sooka obeere nga olaba bulungi era weekenneenye owulirize ebigambo ebiri mu katambi kano n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo atweyongereyo. Ababiri bano baali bagenda mu byobufuzi. Nze omu ku bantu abaasooka okumanya era nagezaako nnyo okubakugira bano nagezaako nnyo okubakugira nga ndaba bato nnyo nembayita nembapira amasimu nenziramu nembayita era nenyiiga nga banjeemedde ne bagenda mu byobufuzi kyokka ne bayitamu naye nanyiigulukuka mangu kubanga eyo gye baagenda mu palamenti bakozeyo ebinene bingi ebirabibwa. Basebo ne bannyabo ntera okwogera ekigambo kino era kankiddemu. Ebyobufuzi si kazannyo. Ebyobufuzi si kazannyo kubanga amawanga gafa ne gaggwawo lwa byabufuzi ebibi. Twagala ab'ebyobufuzi abawulira ebirowoozo by'abantu ne babinywererako ate ne babitambuza. Nze ebbanga lyonna mbagamba nti nze njagala munnabyabufuzi munnabyabufuzi ava mu Buganda ng'ategeera ensonga za Buganda ssemasonga 5 azitegeera azinywereddeko azitambuliddeko bano bwe bakola. Twagala bannabyabufuzi abaleeta ebiteeso ebitugasa ng'Uganda eyawamu. Bano mwalimu bawulidde mu palamenti nga bateese bali mu buzannyozannyo. Tubafunyeemu nnyo era nammwe abaabalonda mbeebaza okubalabamu empeke. Awo nno basebo mbeebaza nennyabo naawe nkwebaza naye kansoosowaze bano bakkojjambi kubanga era be baakusookayo kubanga batukoze bulungi. Twandiswadde nnyo singa baatuuka eyo ne baddaawo okuzina amazina ga ddiikuula. Awo Buganda bwandyebuuziza nti bano baabeerako ne baaliranako Katikkiro oba bye badde batugamba badde batulimba. Mutukoze bulungi. Tulina ebyobufuzi ennaku zino ebyakaleega bikya era bw'oba obadde ng'owuliriza imaamu ow'ekyengera nga atusabira dduwa wano ndowooza ennaku gy'alina emuli bubi kwegamba akizzeemu n'akiddamu. Naye kankugumye sebo imaamu okubaawo n'ekaleega bikya tekitiisa kubanga omuntu atanyiiga abeera mukuusa. Weegendereze nnyo omuntu nga tanyiiga oyo abeera mukuusa. Naye bwe tunyiiga tetusaana kutulika kubanga bw'otulika oyinza okubulwa essomo eriri mu ebyo byonna ebitunyiiza.
ab'ebuddu n'ab'ebusiro ndoozaako mukawuli buli kikunyiiza kirimu essomo. Bibadde bigambo bya Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era ku nsonga ezo eza Buganda 5 ze baavaako edda omuli emu ku ezo erina okubanga Buganda efuna federo oba ebeerenga gavumenti eyeetongodde libeerenga eggwanga. Jjukira nti Buganda erina paalamenti yaayo oba gye wandiise olukiiko era nga Buganda yali esaba federo era ensonga ze yali ekulembeza 5 mwalimu federo nga kosa ne mayiro 9 ak'empologoma ya Ssaabasajja oba empologoma ya Buganda era nga ensonga ezo gye twogerera essaawa zino ndowooza mwenna amukiraba bulungi nnyo mu njogera za Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Ensonga ezo 5 yazivaako dda wabula n'ayingirira ate ebyobufuzi ebiri jeno ate nga yali specific oba yali alina okuba nga ali specific ku nsonga za Buganda nga kingdom era nga ensonga z'okubanga Buganda efuna federo zo yazivaako dda era nga bingi nnyo bikyagendera ddala mu maaso mu ggwanga oba lyewandiise kingdom obwakabaka bwa Buganda era nga ensonga eziriwo muzimanyi bulungi nnyo bulijjo mbadde nga nzija nzibategeeza era tukyabanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri era nga buli omu gy'asinziirira asobola okuba nga amubanja mu ngeri emu oba endala. Kino nno eky'okubanja kituyamba era nga tubadde tukiraba we tubanja aba comrade baffe aba political prisoners ababadde bajja nga bawambibwa okugeza Masaba baamuwamba okuva eri ku kitundu ky'ewaabwe era nga oluvannyuma lw'aka pressure akabadde katambula ku mitimbagano Masaba yazuuliddwa.